Laba Hajjat Zuula bibi bitabuse maziga meerere katono bamukumeko omuliro ku Nassa nga agenze abangi beebuuza nti abadde agenze ku fakinga mpapula, abadde agenze fakinga nkumbi, abadde agenze kukola ki? Anti bagamba nti ye buli wamu abeera ne evidence ate nga n'aba mini price bamwesunze oba bamweweredde okumukwata oba okumurepinga nti bakooye okumanyiira abasajja. Bingi ebirala ogenda kubeera obyewulirako mu maaso osobola bikunyumya bimalako naye ng'oli ttiimu Hajjat oba oli ttiimu Haji Ali. Wasiibye otya gwena omulungi ampuliriza Ochano Media kw'okyali subscribe for more updates, like, share and comment. Teweerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya. Jana airport pickup nsaba mumpagire mikwano. Muve mu comment section baddiya. Mu comment section tewali kisobola kuggwera. Mujje ku WhatsApp tuteese tetusobola kulemererwa. Muve mu comment section mikwano, muve mu comment section. Mujje ku WhatsApp tuteese namba nje batera wano ku screen. Twogerezeganye tetusobola kulemererwa. Emiwendo gyange giri wansi tewali walala wogenda kugisanga. Lwasonga nze numirirwa embeera y'omuntu wa wansi naffe twali tukubyekubyeyo tumanyi nti oluusi bigaana. So mujje twogerezeganye ku airport teri bus nkiddamu ku airport teri bus yadde taxi yadde boda. Olina kufuna muntu akujja ku airport okutuusa mu taxi park oba mu bus park then n'olyoka weeyongereyo gy'obeera olaga oba okuvuga okutuusiza ddala ewaka. Jana airport pickup emiwendo gyaffe giri wansi ddala, services zaffe ennungi, tulina free wifi ate nga tukuweerako n'ekyokulya kubanga ennyonyi ezimu tezigabira bantu byakulya munnange ate abaana abamu babasasulira tiketi nga tebabateereddeeko mmere, abaana batuuka enjala ebaluma bawulira bubi. So munnange tukuwa ekyokulya ekyotandikirako munnange ate ntulyoka tweyongerayo mu lugendo. Twesige otambule naffe, services zaffe ennungi, emiwendo gyaffe giri wansi ddala, abatambuddeko naffe batujulira. Emiwendo gyaffe giri wansi ddala, tulambuza family yo bonna abantu bewandiyagadde tujje nabo ku airport okunona oba bazadde bo, maama wo oba taata wo oba baganda bo oba baana bo oba mikwano gyo bonna bewandiyagadde tujje nabo ku airport okunona, tujja ne tukunona ne mbalamuza ate ne bakulaba ng'olandinga. Jana airport pickup muneekwate baddiya, munsupporting mikwano, munfuule bize. Nsaba munfuule bize. Ekirala ekya kamera tetukwata buli omu kamera. Be mulaba tupostinga be batugamba tubapostinga. Oli ejja n'akugamba nti njagala onkwate videos kirina mbuzibu ne bw'ompostinga. Oli n'akugamba njagala onkwate videos ozintere ku WhatsApp just ku bijjukizo. Saagala kumpostinga omulala n'akugamba tontunzaamu kamera saagala yadde saagalira ddala. So be mulaba tupostinga babeera baagala era kyova tolisanga video ntwagiriitinzeyo nti nyiniyo nti gwe twapostinze yavuddeyo akomplaininga nedda. Babeera batuwadde olukusa nga be baatukkiriza be baatugambye tubakwate era tubapostinge. So mujje muneesige tutambule ffenna ku miwendo egya wansi ddala. Team November mujje tutambule ffenna baddiya. Team December mujje mubukinge ng'obudde bukyali kuba bamutiketi babasuulako nsuule n'obeera stuck ku airport oluusi otambula ekiro nga tolina na muntu agenda kupiikinga. Mujje muneesige tutambuliramu mikwano. Nsaba mumpagire naye muve mu comment section mujje ku WhatsApp tuteese tetusobola kulemererwa. Abadde agiyina okitegeera ye yandibadde omuwaabu naye n'abeera part of musango naye ate ono ye kyeyakola kyekyokusooka okumweggyako Haji kuba Haji akugambye wa Balamu nti omukyala yamukubira essimu n'amubuuza n'amuwemula n'amuvuma n'amubuuza nti mwana ki. Nze ndowooza ate ne Balamu naye abidduseemu abagambye nze kati ebyammwe sikyayagala biwulira sikyayagala bimanyi mugende mufune abantu But nga gundi nga minisita oli yabisookamu. Gwe Fazil labayo kati essaawa omuntu yenna ayingira mu musango ogwo n'abeera tageti y'abantu. Okiraba Fazil? Nkiraba ekyo. Kati labayo Fazil oyo mu kiga ki essaawa zino aleeta enkumbi mbwemaze emyezi 5 ku mwana atali muntu mukulu nti yagitereka. Ate ebyo byonna bimusibya n'oyo gwaleese mbu simanyi oyo mukazi oyo simanyi ali mu kwogerera essuuka eyo oyo naye bagenda wanaakizuula nti n'ebintu bizibu
ajja kudduka emisinde temujja namulabako kuba ye byayogera tabitege oyo we banaamuteekawo ne bamugamba ogenda kuyimirirako wali mu kaguli ajja kudduka ajja kudduka atesti kubanga omuntu gwali naye yennyini talikiri ate kirabika Hajjati legal team ye tagibuulira mazima bakitegeera kubanga oba olina legal team kati ng'oyo looya we olina omubuulira amazima looya n'omugamba amazima gali nti omusajja muwaayiriza oba ddala omusajja kituufu yakwata kati kasita onoogamba nti omusajja yakwata nga teyakwata kuba kakati of course si ali ku trial naye nti she's a kiwi balina okumanya amazima omusajja yakwata oba teyakwata kati then lawyer we afune engeri gyakispinning amuwa ebyokwogera wali we banaaba mu cross examininga kubanga story egenda ebuukabuuka naye nze kyendabye kyanyoonya pressure gyafuna okuva eri full figure y'amaanyi kyendabye kyanyoonya ayagala kufuna ngeri gyakibuukamu kyobola basaba okwogera n'ensebe Fazil kambuuzamu ekyobujega singa obadde gwe Hajjati nga gw'okutte haji n'omuteekayo ate osobola okukeera ku makya n'osaba obwenkanya mu muntu atalina mulamuzi atalina kakwate kwenda kubaku ku kooti anti tasobola anti omanyi Eddie oluusi omukazi ono nze kyenalabyeko ekintu kiriwo ekiti she never expected nti ekintu kigenda ku blowing out nga we kiri ye kyeyasuubira nti ekintu kigenda kukubira sayidi emu olina ekintu kyewayogera wiiki oba ewedde n'ogamba nti omukazi oyo singa yali mugezi yandisoose n'afuna bakadeyideyi ba social media n'abateeka ku sayidi ye okitegeera n'afuna abamulwanirira kati the problem gyalwana nayo nti abantu abalwanirira Haji si basasule abantu just bali concerned balabye olw'okuba ebintu tebikwatagana oleese essuuka oleese kino oleese oboza katanda ate nina ssente ate sirina ssente ate Mexico ate biki kwegamba ogenda okukkakkana nga gwe weekubyenze singa kati kyentegeera ali mu panic mode kubanga omuntu ali mu musango essaawa zino Edgo olabye omuntu kyali mu musango essaawa zino ng'ali mu kwetala mu maofiisi bakyamuteeka mu kamera n'ayogera bakyamuteeka mu kamera n'ayogera bamuteeka mu kamera n'ayogera mukazi wattu famire yetu olinawo giraba sorry genda maaso sister Bwana Eddie nkutumiddeko munnange. Nange nkulamusizza munnange. Kati nze wano wendi ndi staaka ndi Nuto ndi Mudairema simanyi kituufu kubanga ebintu bitandise nti baleese enkumbi bazitwala mu DNA omuntu gwe baleepinga wayiseewo emyezi ebintu biyingiddemu bamafiya biri mu politics ate ogenda okulaba nga full figure balwana ne Kitone ogenda okulaba nsenga kulanama balwana ne Mama Fina kwegamba science mungi obufuna biri mu katemba mungi kwegamba tugenda kunyumirwa batuuse ku kooti ate ayita Hajjati baby kwegamba olabira ddala katemba mungi ate ka video tukalabye aji bali waline Hajjati balina bye bateesa biki oba nfuna kwegamba katemba ali mu musango ate eno ati mbundaga muntu ono alina 3 Hajjati kwegamba ogenda okulaba nga tuli kutuwa tukyali ku kino ate kino kiyingirawo oba nfuna kwegamba n'ogamba ensonga gye tuliko tunoonya ani yalwepinga omwana naye ate ebirimu bingi ate ebyapa ate endagamuntu kwegamba politics mungi nempalaniraako mungi kati ogenda okulaba nga kulanamali eri alekaana alwana lutalo na Mama Fina Kitone balwana nani ne fulufi kwegamba science mungi ali ku musango era tetumanyi gye binagwera naye katuteekewo amaaso naye kankubuzeemu Hairati mu bantu bonna onoonyayo kireresi atunda eddagala erigezesa obusomo yabakwogerera anti ye kati bwe yasigaza ate tugambe tutya yasookera eri tugambe teyasookera eri ku lusi kalibala saazina ali kunenaalo mu Kitone ekitegeeza kati gwasigaza abantu abamanyi bonna bamuvaako naye ekibuuzo kye tulina okubuuza sister Haira lwaki buli amwekubako amuddukako Kalibala yamuddukako minisita Nakiwala Kingi yabiddukamu balamu naye abagobye buli amwekubako amuddukako lwaki naye gyebaleko Moses
Nendako prosigalo yakusosera. Prosi. Yes, please. Ogamba otya? Mwami kujja ogamba otya? Hajjati wo olowooza mujega oba mugezi? Nze nganze prose mu nfunzo nyiza ogamba Hajjati yewokyasa kino 2024. Hajjati kyakoze tekiriiyo. Kubanga in fact munagenda okukola nti nga ne DNA tata omwana si ye taata oyo omutuufu. Nange ndaba tegenda. Okitegedde? Ne bagireeta abamu bagenda kuswala. Ebyo byange mwami Edward agenda kutuwa ku mawulire. DNA mugirinde ye taata w'omwana oyo. Saidi na saidi tugenda kuswala timu Hajjati tulinde tekuwa amaaso kuba tunoonya ani yakwata omwana. Bagamba zadde esi yazaala oyo omwana. naye nga Mizaya bw'otandise nti minisita ugenzeeyo omusango guli mu kkooti abakolerewo ki? Omuntu agamba nti olina obujulizi lwaki kubanga jjo babadde mu kkooti ne bagamba nti obujulizi okitagidde waliwo ebitagatta. Omukazi mubbi ate yali ku dinisa si Hajjati, yali mwanyina wa Haji si Hajjati. Yali ku dinisa yali Hajjati. Yali mwanyina wa Haji yali Hajjati. Neba nange oba internet oba simu yange eyekyanga kyange. Naye omukazi oyo mubbi olaba kati atandise okuleeta ebyenkumbi mubbi yagamba omwana yavunda nabaana. Omwana nabaana yavaamu. Kati owe nabaana asobola okusiimuulayo n'enkumbi. Anaye omukazi mubbi simulabanga oyo. Tuli badde naye atufuseeko. Fe abakazi tumanyi tuli badde. Enkumbi yagitereka ddi paka up to now ng'enkumbi yagitereka. Ate osiimuza otya enkumbi nga nabaana avuddeyo. Tosobolerako ddala kusiimuula. Ye obeerako n'agasiimuula. Nali muwagira naye nakyukirawo. Omwana w'emyaka 14 aba atya n'enkumbi. Kitegeeza oba teyali mufumbo. Oba abafumbo baba n'enkumbi. Ojjukira Medadi bwe yali atta gundi ono omusajja wa NUP. Alwaina. Kibalama mu kooti. Kibalama. Nsereko mwagenda okukola Hajjati. Buyinza obutatookayo. Hajjati anyonya musango guzikire kubanga aluzinze ebyapa, ayinza okuluzinga ennyumba, ayinza okuluzinga ettaka, sinaki naye kennyini ayinza okukomekerera ng'ali mu kkomera. Kakati omugezi kyakola. Bafamire bagambye Ndako lijagenda n'afumbira bamuwoowa wakati yafulumya bagenda omuwoowa. Medadi mulindeeko. Ebyapa bino kwe kulya ennyumba ezo. Nedda bino bye byona omwami no ennyumba zeeka oba kuliko ennyumba zeeka jansi Tata Nisha ebyapa bye yamuwamba oba byeka jansi. Tata Nisha ebyapa byemakindi. Byemakindi actually yeah. Byemakindi. Kwe kulya ennyumba ezo. Ebyapa birala. Wabanga afumye omuntu ng'agenda muwoowa. Nga akukyankalanya gwe ng'afuna kyagenda nakyo. Yafuna ono ajja agenda omuwoowa n'asituka n'ebyapa. Kati onayagala asituka n'emmotoka simanyi VA. But you know? Neba nange asembye. Ate nze mu busiru bwange senga mbadde Hajjati essaawa zino nali erwaziza ebirwadde nensaba ebbaluwa banfulube banzijanjabe nesooka mpumulamu ebiri mu ggwanga
ng'akyazunga ku YouTube buli ssaawa agenda eri n'agenda n'agenda ate abaana balekeraani omusiguze amulekeraani jjukira alina omusiguze ate abaana abalekera aba famire kubanga nze nkubuulira essaawa zino kimulidde ekituufu hajja kyekintu yeetebye omupiira naye nga ebyo byonna bikyali awo bajjamu buli omwana omwana abatya n'enkumbi yali amanyi afunye falaga namuvunga wangi yali amanyi Hajjati omusango ogwo bw'atasobola guwangulira kale medical report eya poliisi yavaayo naye lyavaayo tegamba nti barepinze omwana yavaayo egamba omwana ono abadde akola ebintu bino over for some time okitegeera teyagamba nti oba Hajji yarepinga teyalagawo sayini za muntu mu repinge okitegeera yalaga omuntu abadde akola ebintu bya sex okitegeera kati egundi eyo tebasobola girirayingako naye enkumbi lwaki teyagitwalayo mu kaseera ako Moses enkumbi lwaki teyagitwalayo mu kaseera no sigamba nkumbi ngamba medical report eyoku polisi obola abapoliisi ekajjansi yali ekyagaanya otwala omusango oyo Hajja kyalabika ne bannene badduka ewa DPP kwe kusanctioninga fayiro eve ku poliisi egende kwekwata Hajji naye nga poliisi ekajjansi yali egaanya okwongerayo omusango ng'egulabamu ebituli okitegeera naye naati labayo ng'ogyeko ensonga gy'owadde essaawa zino ze ndaba Hajjati afumbye emmere n'agiteeka ku dayiningi n'agiyiwamu ettosi bwe kiri nze bwe ndaba bwe kiri kubanga olaba emisango ng'ogwa reepu ennaku ezisooka ebbiri ziba very very important ng'ogamba nti omusango gwabaddewo ogwa reepu ate si gwe musango gwe banoonyezaako obujulizi mbu ya investigating ogenda okubugira ng'obujulizi bwe buli okitegeera bulina okuba nga we buli naye kati bwe batuuka mu kkooti ne bagamba tukyanoonyereza ng'omusajja abadde mu kkomera ennaku 3 okitegeera ate banange statement eyo nayo yanneewuunyisizza ennaku 30 ogamba okyanoonyereza temulina bujulizi ekitegeeza kiriyo mu misango ng'egyo capital offenses mezaya bw'oba tolina followinga n'emyaka 6 ogimalayo nga bakyanoonyereza ate naddala ng'otuuse ku high court wali kuba high court erina emisango nga 1,000 kati mwegyo enoonyamu balina ku ssente gino kati nze nina omwana awo bamuwaayiriza bino mbu simanya yabbye simanya yayingidde aggravated robbery naye nga bamuwaayiriza buwaayiriza naye okugenda DPP asayininge nti eno nalo kimutwalidde emyaka 2 DPP okugamba nti wano tewali musango tewali bujulizi bwonna naye nga amaze kukomera emyaka 2 kati Uganda waliwo emisango gwe bakuteekako ng'oli amanyi nti banagugobera ojja kuba osavinze 2 oba 3 naye Moses temukirowooza nti n'omukazi ono okutunula mu layini y'abalooya ng'alaba abalooya bali 6 batudde nga mwabo mulimu nsereku olowooza tekyamukubye nnyo wala omukazi ekituufu akimanyi nti omusango ogwo gulimu ebituli kitegeera naye kati ssaawa zino mezaya kiri between a thin line and a rock tasobola kuvaayo kugujjayo kuba kati omusango ng'ogwo teguba gugwo state yegutwala ono omukazi oroolo ye mu musango kuwa bujulizi n'omwana okitegeera omwana victim ono omukazi witness ate witness ataalaba eyagambibwa okitegeera kitegeeza naye omukazi takolifayinga kuba witness naye nga statement ya taata ogiwulidde wano olwaleero waneeno mpuliddeko ebimu awo nolaba babadde bayofulufiga ayomba ono kinaalongo yekyanze taata yagambye nti ye yali ku makya ayogeddemu ne mukyala we Hajjati ng'amubuuza ku nsonga z'omwana byalaba
n'amuwemula n'amuvuma buli kika kya kivumo kati yeewuunya olw'eggulu okulaba ng'ate baliwa minisita nga boogera ku nsonga ze zimu n'amugamba omusajja yafa ng'ate abadde ayogera naye ku makya ayina byayisaawo alabika byali ayisaawo bigirabika biganye ajja kunoonya engeri gyakivaamu akakodya akalabaawo oyo kamuteze asaba kasitode ya mwana watwala kasitode ya mwana kitegeeza ne properties yamuweerako ziye zirina okulabirira abaana zonna ziba zigenda completely oba ye yazimba oba si ye yazimba so I think naye wakibalabalamu omukazi I think agezaako katinga losses ze somehow naye nanti kati labayo Fazil kasitode y'omwana tekisoboka olw'ensonga yesalawo ate omwana asusiza emyaka 14 yesalirawo omwana yesalirawo kijagala 14 aba yesalirawo asobola okusalawo omwana yesalirawo omwana ali biro 10 gwe basalirawo nti genda ono yajja okukulabirira obulungi naye ku grounds nti omwana arepingiddwa nga wekyaleegingibwa taata asobola okugamba omwana ono tali seefu waali okitegeera kooti esobola okkako omwana obeere wa taata fulfiga akyogeddeko abuuzizza balamu nti omwana ono ali mu kasitode yaani kati n'asaba balamu saagala kuwulira kigambo kya muntu yenna ng'omaze okwogera nange omanyire kankubuulirayo ekintu kimu edi abakyala nze nabeerako n'omukyala ne mbeera naye n'omwana mukitegeera naye mwawukana ne mubaamu ne differences n'atandika saagala mwana wange omulabeko saagala mwana wange ajjeeyo omwana yajjako lumwe wange n'asangawo girlfriend wange kaakati ndowooza omwana abato boogera omwana oli omukyala yansituddeeyo omukazi n'atandika nannyimira ddala omwana okitegeera bwe yannyima omwana yankubira ssimu ng'omwana afudde ne mugamba wagamba ewange ajja kufiirayo naye ate onkubidde essimu ng'omwana akoze ki kati nakuddamu atyawo omanyi moment ng'eyo kati okireka awo naye ng'ate omwana yafa negligence yali abidagala yali eddagala awo bino ebiddagala byabwe by'abakazi ate bwe yagenda mu ddwaliro omusawo tebamunnyonnyola bulungi ate n'amwongera ddagala ne lisukka mu mubiri yali ku myaka emeka yali nga 2 years 3 years ekitegeera 2 years kati kambuuzeemu katono kubanga minisita Nakiwala yasaba omukyalo oyo aleete taata w'omwana I think bakole ku nsonga eza basale omukazi n'agamba byonna bye bamusabye agenda bireeta naye ate nagenza okulaba ate akyusizza kya n'atazze wa balamu kakati eri gye bamusaba okuleeta ebyetaata w'omwana ekisooka lwaki yalemeddwa ekyokubiri njala kubuuza gwe edi kubanga efulufiga ye mukwano gwo fulufiga ye ategeera atya nti ono agenze mu banene fulufiga naye ne zimusangayo kijja kitya oyo omulaba nti kigatto ati kakati nadda Fazilu ate Fazilu kati ate olinga fala Sanga wandibuuziza kibuuzo ekyo. Nedda mbuuliza balala nze nkimanyi. Nabayo sanga wandibuuziza kibuuzo ekyo. Njagala omanye nti abantu bano Balamu ne Nakiwala abantu abo abanene nabo baagala okushayininga. Bamanyi nti bwe bakwata ensonga zino nga temulimu muntu awoggana. Alina attraction ya kamera. Tebagenda kutunda ate nga baagala okulaga offices endala nti bakola. Kati Balamu ye yakutte essimu yennyini n'akubiraani n'agamba kulufiga mu gye nga ne Nakiwala bwe yakola. Ne Nakiwala bwe yakola. Oba kitegeera kubanga baagala vibe enene ya social media.
kubanga Hajjati buli watuuka mbanene wano yeewuunya nnyo agamba yii kijja kikyokuba Eddie mu byonna nga tinga bw'obiraba kiteekawa judiciary yaffe bano kati minisita nga minisita Balamu oba ne Nakiwala Kiyingi baba balaga nti judiciary tesobola kukola oba ne bano ba investigation authorities investigating nga teziina capacity investigating kubanga bwogamba nga bw'obuuziza essimu nga bw'obuuzizaawo ng'otandika nti kati Balamu bw'akubira omulamuzi omusango guba gukyali pasho Moses njagala obeerere assured Balamu talina wadde ebbaluwa gy'agenda okusindikawo omulamuzi wabula ayagadde ekintu kino kireme mulekako mabega era kkiriza obagana kigenda musindikako wiiki nga twogera ku Balamu kubanga ye minisita w'abaana ye minisita w'abaana naye nga talina wayinza kusinzira kukwata ssimu n'akuba ki ew'omulamuzi tasobola mu Uganda eyaffe kisoboka ku misango emirala Balamu kankubuulira ekintu kimu kyolina okumanya Uganda engeri gyekola ekintu ekigenda okusinga okutaasa Hajji ekisooka fulufiga kubeera ku sayidi ye nze mu ndaba eyange ey'ebintu fulufiga oyinza omulabira awo naye abo abantu be batyo Museveni baakubira ddala amasimu n'ayogera nabo directly kyova olaba waaba atudde ewa Nakiwala Kiyingi ne Nakiwala Kiyingi naye kennyini ayina oba respect oba kutya oba ayina engeri gy'amuwulirizaamu newankubadde fulufiga aba tayagala kulaga nti w'amaanyi oba kiki naye waliwo abantu abo wee batyo kama Yesu kati nga balina access eri muzeeyi Museveni kati Balamu naye kennyini aba akimanyi kyova olaba fulufiga waabanga akirimu nga naye abyogedde nga waali Balamu naye kennyini aba agezaako kukyejjobola amaliriza nga agamba bino kati mbivuddemu bibalekedde aba ayagala Nakiwala we yakyejjamu n'omuntu ataasoma gwe yasoma olina okubeera very keen nti fulufiga teyasoma kati ye fulufiga kimutwalira ebbanga ttono nnyo ogamba nti kagende ne wa muzeeyi kuba ayagala bampaane ate n'agendayo kyokka omuntu aba yasoma yateekamu ka ethiko n'agamba kino kankikole bwe nti Eddie ate kirala nti wanje tutunuulidde guno omusango ate ako nga kazannyo k'abakulembeze baffe kaakati balina okipika kisobole okubikka bino ebyamakulu ebitambula mu ggwanga kubanga kati buli woolaba ku social media lino eggulire lya Hajji litambula nnyo okusinga ebintu ebyamakulu bye twandisimbyeko essira kaakati awo abali mu kintu balina okupika ekintu kino ne kibeera nga kituvuga ku social media bo bwe bakola ki bwe bayisaawo ebyabwe akoko kazannyo kati mumbeja kambuuzemu nga gavumenti ebisaani tubakani Balamu waaki no gavumenti kyekola epika ba bloga epika ba bloga abandigize singa edi ku ssaawa eno ekintu ekikwata ku mmwanyi singa kibadde sagenda omuliro gwandibadde ku social media ate no social media kuba kusala mugambo ate kati ekiri ku social media mugambo w'emmwanyi ebintu bya Hajjati byayingidde mu politics naye mezaya neyo possibility nedda Moses Sirabayo sijja kugamba ize bampa ssente ekyamazima nga tewali n'omu yali ankubidde ekkasimu kuŋŋamba nsonga za Hajji okuddako bye njogera ne fulufiga nga mumukwano ne buli muntu yenna yagamba bampa ssente kati mumbejja bw'aleeta propaganda oyo kati waliyo abalala bagamba nti gavumenti propaganda omugane oba omukkirize oba okola otya ye mwali mu guno omusango ayinza okuba taliimu nti gavumenti omusango ogw'omusango egulinamu interest
tuwa esiga eddamuzi ekitiibwa lwaki guno omusanga tegugenze nnyo mu bapolitician Hajjati obwenkanya bwe yeetaaga twandisuubidde nti okukwata Hajji ogenda mukomera kyandi mumaze bumazi ekintu kiri musango guno kwenyinza okukkiriziganya naye mu mbejja ife nga abaagala traffic ntegeeza abaagala views okumanyika buli muntu yenna alaba nga it is an opportunity okubeera nga yeyongeraku okufuna views naye nga mezayo okkiriza nti sente ebadde etambula both ways ye target nedda temuli sente no sente ey'ababuloga kimanyi nti ebadde etambula nze nalibadde nfunye ku sente kati kyogamba buli buloga bino tugenda kitalya ebadde interest ya buli buloga kufuna views muganda we kankubulire ono awakana ekya views olaba ekyo ekya views buli blogger akoze story alina okuba nga agikozeemu ekitini ennyo emitwalo 25 ekitini ennyo just okuteekayo obutesi content ku nsonga eyo kalibala ye ng'omuntu alabika agiriddemu ndowooza nga wentunuulira views ze ku YouTube alabika afunyemu nga akakadde kamu n'ekitundu ate ng'akyafuna ku just ku story Fasiru nganze kati nvudde ku kya views tewali muntu asanyukira kintu kino kiriwo kati kiseera kino kubeera nga mumbejja olaba Fasiru kyayogedde eyo y'ensonga enkulu kati nze endimiza yankubuulira amazima ekintu kino kirimu lwa nsonga emu nti ndaba bali benkompiitinga nabo bano Fasiru bandeka nange nengamba kanezizike kati n'abalala mizayo olina okumanya nti sitole z'e Kampala awo zitambuza akasente we tunaavira mu kino ekintu olaba oli basengula abantu nga n'ebizimbe biyimiridde naye olaba story eyo kanze kankubulira story nze lwaki nagetinga interested kubanga gye byasookera okutandikira eyo bakikuba nnyo nga bakikubamufe abasiraamu kati nekinkwatako nnyo kubanga abantu batandika ng'ogamba nti abasiraamu baagala obwana obuto simanyi bakola batya simanyi biki kati muli ne ŋŋamba lwaki abantu bakozesa eyo argument olw'okuba nti omuntu ali omu then okugezaako okukitusiiga ffe nga ffe nze kati that is what got me interested in the case by the way era okuva olwo ne ŋŋamba kankifollowinge okitegera kati abantu abasinga balina ensonga za njawulo lwaki bafollowinga issue eyo by the way naye nga tekirina Fasiru ne bano bagambe njagala mwe mutunuuliremu oli agenze n'aggyayo kamera ye n'ateeka amafuta mu mmotoka n'agenda ku kooti era njagala otunuulire buli muntu yenna eyakoze content eyo teri yali wansi wa 15 kati ekyo Fasiru kyayogedde nti views zagenda wala nze mbuuza nkibuuza abaami abali kuno kubanga tuleka tuliko abakyala babiri kati nze mbuuza obulalikirivu wange webuli basebo abaami baffe abalungi fe abasinga omaatha munaatuwasa oba tubiveeko katubawummulemu ebuuza Fasiru alina experience edimeza gyebaleko ssebo Omwami Honorable Nsereko jjukira nti ye looya wa Hajji Ali Mwizira ali mu kkomera avuddeyo still n'alambulula ku nsonga ezigenda mu maaso n'aleeta obujulizi obulala era nsaba owulirize to the end owulire ki ekiva mu looya wa Hajji ku bigenda mu maaso era osobola n'otuwa endowooza mu comment section okusinziira ku bw'owulidde okuva vidiyo gyetandikidde paka nakati bwe tutuuse okkiriziganya nabyo oba nedda oli ttiimu Hajji oba ttiimu Hajjati osobola nawe okuwa endowooza yo okusinziira ku kigenda mu maaso. Olutalo media kokyali subscribe for more updates, like, share and comment tewerabira okunyiga notification bell obenga notified bwenteka video empe nyongera bajukisa temuje mumpagire ku airport pick up badia muje mumpagire mu supporting mufule bize ba mikwano services zaffe ennungi tulambuze family yammwe airport tubatambuze bulungi kamberekereze ate tweyongereyo ku bigenda mu maaso. Ani yetaga Justice Hajji oba Nisha weewulireko. Waliwo omusajja alina amasuulubu alina akawalaata oyo musajja
yefuulo wa poliisi atagetinga abakazi abalina abasajja abalina ssente n'akwana omukazi bw'amala omukwana n'atandika omuteekamu ezo trap ka vidiyo ako nabadde nakaterese naye nkeerabidde oyo omusajja ekintu kye yakola eyabadde mu vidiyo yakikolako mukwano gwange omugagga n'adduka ne mu nnyumba nga bamutaddeko era emisango nga pulogulaamu eyo yennyini bweri bwazaabikola okitegeera naye Katonda talya nguzi omusajja oyo akolera mu bitongolo baaseemwayi tayambala uniform naye abamu emmundu aba n'empingo ka vidiyo ako Wasoloti yamuinterviewinze nga bali ewaka ku makaago nkusabuddeyo kanoonya omusajja oyo jja mulaba bwe mulimu gwe gwakola kati kino kyabalidde era olaba nti yekka oyo omusajja emizannyo egyo azaagikola mu Kampala okitegeera ate bwe baŋŋambye nti omukazi abadde abeera nnyo mu bantu abatunda emipiira omusajja adiringira nnyo mu bakazi abalina ssente bw'amala n'aseetinga omusajja ne bamusaako emisango naye kati bannayuganda tebannamanya roots cause y'eno nsonga era omusajja oyo yazze mu interview ku nnyumba eyajja tyalo bamu-interviewingidde ku kalina wennyini awo ka vidiyo ako nandika kusindikidde naye nkanoonya akambuze bayinza n'okuba bakagjeeyo okitegeera kati ebintu abantu bibalimu tebannabitegeera nti waliwo omusajja abadde mabega w'oyo omukazi eyamusomera ddiiru eyo okitegeera obubinja obwo bungi mu Kampala awo owulidde babadde nga bakwata ne basindika omwana omuwala muto mu kikomera kyo ne bamuyiwa amagi mu mbugo ogenda okulaba dakiika 2 bakuvuga supiidi munaku 2 oba oli luzira munaku 2 oba oli bakuvuga ku supiidi gy'otalabanga eyo sekawuma lusitayiro oyo omusajja nze kamwakoogera amagi bagakuba ne bagamuyiwa mu mbuga awo amangu n'embiri nze kamwakoogera oyo omusajja ekintu kye nkugamba nze nakirabako omusajja okuwona omusango kyamutwalira omwaka mulamba naye nga ssente zigenze nga ne luzira bamututte ebyo ebintu ng'olinamu akayumba akalungi obadde olina looni mu banka ennyumba yo nnungi waliwo ajagala ebintu ebibeerawo nnyo Rastaman ne Fazil ono kwenjogerako mumanyi omuvubuka gwe bayita MP Lubaga South okimanyi twakolanga naye koko gundi ono gundi ono yiga Samuel Joyiga mu campaign eziwedde oyo yalina kibaasi kigundi ali mukomera akazannyo kenyini rasitako ke bamuteekako ali mukomerako akolayo ki abuno naye yali akaana akato nze kati oyo omusajja bwe namulabye mu vidiyo nze yali yanteekako keesi nti nze nnywa enjaga ate ekyannyamba omusajja oyo yennyini n'akwata muddemu wange nga nze nabaleka nenkivaamu neŋŋamba bino bintu byansi byakuleka mutwale nja kukola ebirala kati omusajja bwe yazze mu vidiyo nga bamu-interviewinga nze obwongo bwange bwaddukiddewo nemmanya kati kitandisa omulya wuuyo teweerabira omusajja oyo yennyini omukazi ono yakyusa amannya ge yeeyita mannya ga musajja oyo ekitegeeza rasita oli victimu yennyini ndi victimu n'oyo omusajja kati nze bwe nabaleka n'omukazi abantu abafiiriddwa ebyabwe mu ebyo ebintu wulira bwe nabaleka n'omukazi n'akwata omukazi ate nabo ne bakyankalana kuba nze nagamba kangutwale guno wa Katonda kubanga oli omusajja alina emmundu ate ntaddeko omusango gw'okufuuweeta enjaga okitegeera era tulaba ne Haji omukazi oyo yasooka okunyonyola yagamba anywa enjaga bwe banteekako nzera ennyumba neŋŋamba kasita ka nnyumba miliyoni mmeka miliyoni 2-3 si ssente rasita onzikiriza tukolewo ka conference nga kubidde esimu ntegeko forofiga ku ssaawa mmeka ngenda kunoonyamu katya nti ku ssaawa 7 bw'oba okisobola kikola ekiro ku ssaawa mmeka ku ssaawa 4 n'ekitundu ezaawa bamubuuza
minisita yamubuuza Natwala Kingi nti lwaki weeyita amannya g'oyo omusajja ge wateeka ku ndangamuntu yo ng'ate si yebbaawo, n'agamba mbu mukwano gwange yali agenda kunnyambako kutwala mwana mutwala kumujjanjaba ebweru kwe kuteekawo amannya ge. Oyo musajja alina ekitongole kya polisi kyakolera oba seemwayo oba biki, kati nze mukwano gwange yaŋŋamba nalabye mukazi wo ng'alina omusajja alina emmundu alina n'empingo. Rasta kankubuuzayo kibuuzo kimu katema kakati safety ya Hajjati singa alonkoma racket eno yo nolowooza ali safe oba naye kennyini tali safe essaawa ya leero? Era kyova omuliro yagamba omukazi nti ayagala kufa kubanga tayinza balonkoma bali amanyi Hajjati aleese enkumbi ava leeta nkumbi anti byebyo byonna byebakola yabalaba engeri gye bakivaamu ku lasti. Gwe wulira bayiya balaba engeri gye bakivaamu ku lasti. Toyinza kuŋŋamba omwana gwe bakutte dokita yalemwa gwe enkumbi etaalemwe. Enkumbi yennyini eyinza okuba nga yoyo omukazi n'omusajja gy'abadde akozesa ebbanga lyonna. Gwe baakwata ogamba otya nti abadde n'enkumbi? Okitegeera omwana ow'emyaka 14 tasobola kutegeera bya nkumbi. Okitegeera n'okuwenyera kwennyini bandimulabye ng'awenyera. Enkumbi ebeera na muntu asuubira musajja. Kambabulire ekintu kimu. Hajjati singa ddala Haji yakwata omwana oyo, Hajjati yandibadde sure nti enkwansa ezo mweziri era teyandigezezzaako okukola bintu bino byonna, kuleeta nkumbi, kuleeta ssuuka, simanyi aleese biki, yandibadde talina bingi nnyo byakuexplaininga. Naye nze ndaba gyakoma okuexplaininga alaga nti ddala oli teyakikola. Gwe senga omusajja yakikola bandibadde tebamusooka mutwala ku limandi ebitategeerekeka. Fayiro yandibadde yatambula bulungi ng'erina ne evidensi. Naye bali bakwata kintu kyabwe. Essuuka gye bagambye mbu Haji kwe yamuggira embuzi kirabika gwali musaayi gwa nsiri. Ate ng'omwana teyalina mbuzi. Ate nga bagambye nti essuuka bazireese okulya omusaayi. Ng'ate medical report ekugamba. Medical report ekugamba omwana yali akola. Ebya medical report sooka obireke kubanga era tulaba ne wano Hajjati yatugamba nti Haji yamukozesa emirundi, yakozesa omwana emirundi 3. Naye omwana agambye wa minisita nti myaka 2 n'okusoba nga bamukozesa. Ate yagamba nti bakikola guno nsogera kunyumira abalamuzi. Mukwayiriza. Omanyi lwaki statement ekyuka nti kati myaka 2? Medical report tefevali nga Hajjati bigambo bye yasooka kwogera. Okay. Kubanga dokita okuvayo ne statement eyo omuntu alina okuba nga yeegadangidde emyezi egisukka mu 6. Okay, kwe kukyusa. Omwana yakyeyogedde Hajjati se yakyogedde, omwana yakyogedde wa minisita. Bagamba nti obukyala bw'omukazi bugenda bukyuka buli lwagendanga yeegadanga. Omuntu eyeegadanzeemu emirundi 2 tafaanana na muntu abadde yeegadanga for a long time. Naye kati kambuuzeemu muwulire ninako ndyoka empulidde nga Haji ali mukomera agamba nti Hajjati essaawa zino ne bwava mu musango mbu bali bennyininyini abasirikale abamulina baagala $8,000,000. Ako kakadde nga tebannamutwala kigu. Kati Edi Meza yawulira omusajja oyo yali abeera Sudaani. Era Hajjati yagambye mu statement ze nti bwe baawamba omwana yamusindikira $600. Teyaliiwe waka. Ate Hajjati yagambye baleete lisiiti eraga nti no yazimusindikira. Okay. Kati tubiveeko ebyo. Ebbanga eribadde nga omusajja ono tabeera waka, wabaddewo omuntu abadde abeera n'Hajjati n'amufumbira. N'amugamba omusiraamu oyo wamuteekako omusango bweguti ne bweguti kijja kuggwa. Ennyumba ogitwale, ffe tukole embaga yaffe, ffe tweyagale nga era nkugambye buli kye baakola omusajja oyo nange pulogulaamu yange bwe yali lwakuba nze ndi wa musite bwe nabibaza ne mmanya ono omukazi nze namuleeta e Uganda ate mweru kati atandise kundeetera bya kisiru n'enkola ki olw'okuba nti nayina amaka. Okitegeera kati waliwo ndowooza abantu abamubalira oyo lasita agenda kukola bwati ne bwati ngenda okulaba ne baŋŋamba oyo omusajja oyo yennyini ali wakaawo. Nze bwe najja emmotoka nagikweka nembeera mu kati nga mulaba era bwe yafuluma n'atambula n'agenda bwe nakomayo waka omukazi yeesika. Olwo bali banteze olukwe. Bali banteze olukwe.
okitegeera kati nemmanya era omusajja bwe namulabye mu vidiyo oyambe Hajji kubanga kati gwoli victim kweyo nanga muntu eri kwaga amannya kubanga bamubuuza lwaki weyita vidiyo tebannagijjayo eyo omusajja mugende munonye ku vidiyo ze bakoledde wakawo mujja mulaba omusajja alina akawalaata olaba minisita yamubuuza lwaki weeyita amannya g'oyo omusajja ate omusajja si commentinga ku musango naye kati gwobeera victim k'oyo omusajja nga naye yakikolako mbanyonyoleka vidiyo n'omusajja mubaanikire mumumanye mugende mu vidiyo za soroti ze baakoze nga bali ewaka mujja mulaba omusajja ow'akawalaata ayina amasuulubu era aga amasuulubu ojja mulabirawo nga wa poliisi okitegeera nze namulaba we musajja gw'ogamba lwakuba nti ako kavidiyo kabaddewo wiiki nga 2 anti kati olwo abadde alaba namulaba omusajja omunankole oyo yennya weebale nnyo muganda wange mugende munonyereza omusajja oyo akola mulimu ki kati awe munamanya omulimu gwakola mujja kumanya keesi eyo kino tekibasumbuwa nanti tunyonyole ku keesi yo nga bwe yali goyataliiko sino mbabuuzizzaako era mbatumidde era n'owekitiibwa sipiika akutumidde era naye akutumidde ekigambo halo I'm not on video man I'm on audio ne bwogamba bugayi halo Hello, Speaker. Hello. Oh, Speaker, I love you, Mama. I love you too. I wish, Mama, you give me a chance to meet you. Please come. Maybe we'll bring you. Oh, thank you, Mama. Maybe okubya ekikopo ekya supiidi omuntu ogisobola that's the opportunity Nenda kona lebo tumuwemu akazindalo kati ambalibuzizaako mubadde muŋŋamba ki kona lebo tubadde tulina ebibuuzo byaffe nga nze nsooka ono Rasta yabadde alina byannyonnyola nga twagala honorable abiwulirize kye twagala Rastaman mukwano gwange nnyo y'omu ku bantu njagala alhamdulillah ina story gye twagala anyumye ogiwulire yaki naye nga teri ku musango guno honorable Rastaman nga teri ku musango guno bino bitange okay kati kale ewali musango guno ntinze bwe nabeera Uganda katono size na motoka kansabe speaker bantwale njirese wansi wano wansi ku ofisi yange kale naye Rasta netuwaka yeebuze oli wadde eri fine Dan, please come and drop me off. Rasta kwendiye kulaba honorable okay Rasta tibwenzimba kagange engeri gyali omuvubuka omutwe nnyo Rasta honorable nabeerako kwendi commuting embawuli bye nnina ku mutwe ne wavaayo abantu ne bayi esse nkuwulira Rasta network mbi oba ogamba emmeeza yaddemu akuyite kati mala namu nakkaanya n'asanga abantu bw'asanga ne beefu
ntaddeko wifi yange kati awo owulira dadi atandika honorable mpulira yagambye atuwulira omusajja n'atandika nalina mukazi wange ne tuzimba amaka gaffe bwe tumala okuzimba amaka gaffe engeri gye nali omwana omuto myaka 24 25 nengulawo ennyumba nyumba yange mukazi n'atandika okubeerawo ng'afuna ab'emikwano bannayuganda biki neŋŋamba tewali buzibu kati lumu mukwano gwange naŋŋamba nalabye mukazi wo mu bbaala n'abasajja abasirikale musajja ayina emmundu omusajja oyo bamuwa n'emirimu gy'okutta abantu mu Kampala omwo mu gavumenti ababbi oba abayaaye bwe bityo simanyi oba akola mu kitongole kya seemwayo oba kyaki kati bwe baŋŋamba bwe batyo omukazi n'ankubira essimu tijja nkomawo ewaka wankubira essimu komawo ewaka nayitira wa mukwano gwange naŋŋamba nalabye mukazi w'ekiro n'omusajja oyo naye omusajja oyo si muntu mulungi beera mwegendereza neŋŋamba mukazi wange ze namuleeta e Uganda akwatagana atya n'abantu kumbe ng'abantu abamu ekyabanyiiza muvubuka muto muyaaye kuzimba maka ga kabi neŋŋamba okay kati omukazi bwankubira essimu eki okuddayo ewaka emisana sawa 8 9 10 awo nagamba mukazi ontatera kunkubira ssimu lwaki ankubidde essimu essaawa zino nzireyo ewaka kati ewaka saagenda nempakinga emmotoka yange ewantu nentambuzaawo ebigere nembeera nga ndeekinga ki ekiri mu nnyumba lwaki ampise ngenda okulaba ng'omusajja oyo yennyini yabadde mu katambiko oyo omukazi oyo w'amasuulubwa owakawalaata owa poliisi oba wa seemwayo oba waaki nga mwali kugambye paka leero n'amaka baagannemesa era baagateekamu bantu balala be bagalimu baali baagala kunzita nga bw'olaba Hajji oyo yennyini puroguramu bwe yabadde naye ekyannyamba nze bwe namanya nti bano baagala bintu ne mbivaamu ne ŋŋamba kanfulume eggwanga ndikola ebirala kubanga bino ebintu biyinza okussa fe abalasita tetulwalirira bintu okitegeera kati omusajja mba ndaba vidiyo z'oyo Hajjati omusajja n'aleeta interview y'oyo omusajja yennyini Masulubu ow'akawalaata ne mmanya ono Hajji bamuinfiltratinga dda ng'ali Sudaani baagala kumuggyako nnyumba baagala na kumutta naye lwakuba ye teyakitegeera ng'affe abavubuka abakulidde mu kibuga waliwo embeera gy'olaba n'omanya omukazi taba na musango naye oli amuli emabega yamukozesa ensobi kati omukazi oyo ensobi agikola oli abadde amuli emabega owa poliisi eyakwata Hajji oyo omuteeka mu kkomera abakimanyi bw'onoonya abasirikale abakwata Hajji oyo genda mu kkomera oba omuntu yatowa oda obagenda okumanyira omusango ogwo n'oyo omukyala ani amubadde emabega ekyo ekikolwa kyakola byonna tebannabinoonyerezaako ebyo banoonyereza ku kino kyeyataddewo okitegeera nze byantuukako lwakuba nali musajja mugezi ate nga nkyali mwana muto ne ŋŋamba mwana sika nnyumba musajja ayinza okukukubirawo esasi n'akutta n'agamba tumusanze anywa enjaga abadde ayagala kutubbako mundu nenziruka era we nawulira nga omukazi agamba nti Hajji onywa enjaga Hajji biki ne mmanya guno gwe musango gwange gwennyini bwe gwali kubanga nze sibbangako muntu e Uganda sibeerangako mu kkomera sirina musango gwonna okitegeera naye olw'enviiri zange ne mmanya nti kati ono bwanteekako omusango gw'ebiragalalagala poliisi sijja giwona era bajja kunsiba naye nga amazima teri aligafuna nenvaawo neŋŋenda neŋŋamba waaye sika amaka gaago kasita ebiwandiiko biryogera okitegeera naye kati obuzibu bwa Hajji omusango ye gwe baamuteekako baalabye ng'ogwenjaga tegujja kukola nnyo ne bamuteekako ogw'okukwata omwana biidhinira Katonda atusaasire tube nga twogera mazima ebiseera ebisinga bwe banaamunoonya omusajja Masulubu ne banoonyereza omulimu gwakola naawe Hajjati yabadde azze kkolawo ki omuggyako interview awe bajja okumanyira ekinwa ky'ogwo omusango kubanga nze amwe victimu ne byantuukako sabba muntu sina gwe nali nzigyeko kiki ebintu byonna binali mbiguza ebiri mannya gange
ne mama ne mukazi wange era namukyawa era okuva olwo taddanga mukundabako okitegeera ensobi nam esebo mukanjogere ku kikyo Mungu alina ekintu kyaleeta kibuulirira abalala Mungu ayita bintu bingi buli lunaku okuleetera obulwadde asobola okuleetera okubanjibwa asobola okuleetera ekkomera asobola n'okuleeta okufa naye abagamba buli kyembatuusaako ekisooka teri kijja kujja emuli okugjako nga mubikeereetedde ekyokubiri kibeere kyakubuulirira eri abalala owulira ekigambo ekyo zasaman ekigambo ekyo kibeere kyakubuulirira eri abalala kibigambo abantu balowooza etteeka lya shariya eryo lwaki lyateekebwawo abantu nga balowooza lyakusaaga shariya yeyokka erimu etteeka erisinga okwagala obujulizi mu nsi ne bwe bagamba nti Masulu gumusanze akwata mukazi wo omanyi shariya kyegamba abantu basatu nga bonna balabye ekikolwa ekyo ono alabye n'ayita agataliiko nfuufu n'amugalaba uli ayi ne bamugamba ayiseewo n'akawuzi kaleme baggukamu ompulira waliwo abadde ampulira mu nsonyiwe baakimanya nti enkomerero kuttibwa kaakati njagala okitegeere okuva n'olunaku olwaleero kaakati njagala okitegeere okuva n'olunaku olwaleero nti bannange abaami n'abakyala abali kuno bw'oba toyina mwana mulenzi oyina muganda wo kale bw'oba toyina muganda wo oyina kitaawo kale bw'oba toyina kitaawo oyina owooluganda ebintu ebimu bwe bitatubuulirira nze testimonies ze naakafuna zokka zindesenga omutima waliwo n'omuntu kati ampeereza message olinga ddala ayagala obuwayambi byo genuine be n'omugamba tokuba ssimu yange gireke kuba kibonyaabonya omusajja ono nga saagala kigendamu n'abasajja abalala abamu gwe mutima ogwo okusanga owaabana n'ogaaka ŋŋende enfuju ne tutandike let me tell you kind hearts always end up being abused emitima egyekisa giwunzika gyesiddwa bubi naye ekyo kiyigirize fenna abasigaddewo nga twebuulirira nti mpulidde sitooreyo wabula kati zenfunye ennyingi abantu ba Honorable jangu nnwanirire nange natuuka ku kino Honorable jangu nnwanirire abantu bangi naye bwe kitannatuukako naawe kijja kutuuka nze nabagambye eggulo abasama abakomawo bamanya lw'olinnya zonna ne bazitwala n'akayumba kewakola ng'omuzannyo baguzannyidde ku poliisi na mu bbaala gye munywera omwana yazze n'akinsomeramu n'ambulira ne basaayidi abamu be bakozesa bonna n'abansomera naŋŋafe abasama tubamanyi babeera kuno nga beejaka nkomawo nkola kinjira bwenti olutuuka nga basoma bbaala mwali olumala okusoma ebbaala enkeera bakuleeta kugwaleero kakati bangi abakiruse nnyina kwe nabadde eggulu n'ekibasomesa ekyo nti edimezaayo aba yaakajja ng'agwa mu bbaala ekkololo olugwa mu bbaala ekkololo nga bamuteerawo bwana buli wali kumbe wano bamupima nga bakuleka ng'ogenda nako omala okgenda nako era nalaba ebisajjasajja ebimu ebyogera ne nga look at these idiots but they'll meet their fate one day
bantwalira akataka kange ke nasooka oggula. Anti oliira kati kankongere. Ate nga nali 22. Kakati kirungi tikoli owa testimony bangi bajja kujja. Kakatwale busaabalaawo. Kakati miliyoni zange 18. Weesirikire ndukuwe. Kakati kye bakola nga bakunywa kuba mutera okujja ne mupangisa we musula mu Airbnb. Bo bamanyi omwana agenze ng'abaweereza message ndi naye era tukimaze okikola. Ogenda okuwulira akonkona nti ate olubadde ojjira mu pajama si mwe mutamiira ojjira mu pajama oti ng'otamiira. Abasajja bagamba kweni nani nga gwoyogera nti nze gundi mubadde mugamba ki omaavu bakutwala nga bw'oli. Omusajja zze nga bateeteddeko ne gwe bapanze nti taata niwata wano omwana wange ng'omwana agwa wali atandika kwekaabya sorry daddy I was supposed to be at school. Gwe kennyini entegetege zitandisa okuvampa. Awo wennyini omaze oggaayo obugaati simanyi oba Eddie Mesaya asobola okubuuza gwasanze mu bbaala oba alina national ID. Mbu alabireko emyaka. Awo wennyini bagamba teekako vesti nga bakubajjeeko eno gye bayita yinuka. Bakutwala pajama ekuyiseemu wakati wa kabinuuti ng'olengedda nga bakasuka wansi w'akabangali oba ogamba omusajja akulinnyako ekigere kikya bbuutu ku mutwe yingiya ndaani tumbaavu we yingiya mwe mukwata abaana b'abantu. Oseka ne bannamawulire nga babakuleetera tebayinza kutta mulimu gwabwe. Awo twaba tebannabaleeta gwolaaja na bannaye temuyita ab'amawulire mu nnyambe kubanga ebimeza alina omukyala e Sweden. Kaakati amangu ago nga bamuyingiza mu poliisi. Taata w'omuwala asooka n'amusimba oluyawo olusooka bba olwa ssire luno. Wasuze tonaabye. Ennaku engeregeze ziyiika ziti muzeeyita okuba. Honorable nga bw'obinyumya byennyini nabirabako. Nga bw'obinyumya byennyini nabiraba. Kyekiri kye nagamba nti mu nsi muno weegombe nnyo okwekuumirako abamanyi. Ebbanga ly'omala nga weetolozaako basiru ojja kulaba ekijja okutuukako mu nsi g'oyinza okuwakanya naye nga kino kikuleetedde kyakuyiga. Munnange mu bwangu obwo nga bagamba muwala bamuweereze mu ddwaliro bamukebere. Gwo kennyini gw'ogamba maama mukebera waaki era tubadde naye kati wano taata nga mukola ki? Gwe kennyini nga weewaako obujulizi nti nalije wakoze ki? Watolosezza omwana wange mu ssomero enabumali. Kakati rimemba ono Eddie Mesaya alina emyaka 4 oba 5 oba 46 oba 44. Omuwala gwe bamugamba wa 16. Wa poliisi agamba how can this happen? Kati olwo wavaayo wa poliisi agamba you man, how could you do this? Awo wabayitawo obupoliisi obukyala. Hey, you brought this one. This is the one they say has defiled. This one they should just castrate. Osese. Olwo ng'omutima gukutujja naye gukutujjira wa eno omukka gye guyita. Ogenda okulira ng'omutima gye gutujjira tegukyatujjira mu kifuba wabula gutujjira mu bbuutu bwetu. Naye honorable kaakati nkumalirayo
olwo okubira ku mukwano gwo gwe mwabadde naye ajje Sejjoba tiwangi okoddeko wano anti nagudde mu buzibu bakuwaayo awo essimu kati okubira Sejjoba agenda okutuuka wano nga bamugamba they say they were two even this one yeyaga sabi baddemu kakati ogenda okubira Sejjoba akaomanyi eti nja kuddamu kubirere kale wakoze eki abasajja nga bayiye wano n'aba military nga bangi kakati olwo olw'okuba embeera etabuse kati bateekamu omusibe akwogereza nga waabwe kiki ekikuleese andi nze nkusomera bannaye nze ndi wa mu kibuga nti ki ekikuleese nti ogwo nno gwa kalabba toyinaamu kiki ekisobola kutaasa nti nze maze wano banziza gwa 8 nti wangi totukaabirira okaaba akaaba mu biki gasiya fetwasse muntu ng'oli wano kyekaabyati kaakati ng'agamba gwe tolina kisobola kutaasa yogera n'oli afanda oli ayitawo afanda okyaki nti awo tewali buzibu afanda okyaki ngajja waddiba ntete afanda okyaki wandiyogeddeko n'omusajja oyo nyinayo akataka kange ebusaabala kalimu miliyoni 8 nkata ayusiwa njako nkata naye temukubira bantu kati ng'akaokere mitto to the complainant twakuba ngaga let me talk to the IO ompulira ompulira tukuwulira onale nga boogera ne IO ng'agamba katwogere ne taata w'omwana nga taata w'omwana agamba ettaka terimala ayongereko n'ekizimbe bw'aba ayina ffe twagala miliyoni 5 olwo ne kalina gy'ozimbye ebulenga nayo bagyongerako kaakati gwe kennyini gw'okubira sisitawo alo nakanwagi nyina wano wendi nga bagga kati yambala engoye olina gw'okubira olwo bazikuwa bakuleeta ne kafe javas oba okubirira nakanwagi nsanga wano naye ekyapa kyebulenga kyowe ekiri wali ti ate baaba okyagaza ki nti nyinamu ampaamu biliyoni 5 nga naye akyacayika ng'akireeta tobaako gw'oba ogamba yenna omanye abantu tebatwagala nti kale kine mukyala we simbuka ntomugamba gwereeta kyapa ng'oleeta kyapa ng'osayininga transfer oba waakamala okusayininga transfer nga bagamba gwo guno tugenda kuggala naye ate ffe abapoliisi otuggyemu otya kuba gubiri bibadde nabye taata wa mwana kati naffe wanditunoonyerezaayo awo 3 okuyuliza wano fayiro na byonna ebivudde eri nga nabo bakugjamu n3 nga bagga kati ne bwogenda kakati gwe kennyini gwe weebaza akubbye muzeeyu naye honorable mwana mwe temuseka honorable abyogera ng'ebyokuseka naye omuntu okuteeka mu situation eyo this is not a joke guys nyini gwe rasta esebo nze oyo IO byayogera abo ba IO neweebaza akufye newola miliyoni malirize muzeeyi weebale osooka owulirize aga nti muzeeyi weebale butanswaza ne bwe ndituuka mu Sweden nja kuweerezaayo kakati IO ng'agamba kakati bonna mbakozeeko naye tebaweddeeyo naye kale bw'oliba otuuse ng'obuga ate nkwagala bitya buli mwezi nja kuweerezangayo euro 10 gojja okunkwatira n'ababadde babba ebirala ebyange ng'omunyumiza n'ebirala kale eyo kalina yeegende kasita nnyina ey'e Masaka nina n'ey'Emitiyana ate nabadde nguze n'ettaka e Najjeera nti ate wali buzibu waba waali kubbako you just call me bakubbye obeebazizza
ate bw'oyita ne ku mikolo gyo nsaba Katonda abankuumirawo naye Honorable nga tonnagenda Honorable kati omanyi mu nsi abantu abasinga babeera naive tewaliyo nsi nga abantu abasinga balina knowledge nga bw'ogirina ne exposure naye kati eggwanga we liba litambulira ku eyo space Munnayuganda agenda kuwona atya anti nkugambye iriza obagaana kyova olaba nti nze bw'ondaba nga nkutte sayidi nkubuulira mazima si lwakweyogerako oba ki si mu mwoyo mubi mba nnyina kyendali true mbeera nnyo ku live zo siyinza genda ku sayidi nga teriiko bwenkanya nkubuulira kuba nze nnyina omukwano ogwannamaddala si pretendinga nze omuntu bw'aba mukwano gwange oba mukwano gwange no matter what sisobola kuvunjisaamu ssente naye ng'oyagala okumanya nti tolina mikwano funa ebizibu nalabako wano Honorable kankubuulireyo waliwo member wa parliament omu oba waliwo mbeera ki IGP oyo yavaako oli yamutwala nga amusibyeko okutta abantu simanya watundu yadduka emisinde okujja wano nga musajja watu alina $2 ndowooza nga 2,000 mu bulamu tezimumala asula ki tamala kwegayirira okuddayo naye nga member wa parliament naye nga amutaddeko ogw'okutemula abantu 8 nkugambye bakuyunga kufayo mbwangu abantu baseka wano n'olaba ono olw'okuba oli bamugambye nti ekintu era omuntu akuteekako kintu kiswaza otandike ng'ensi yagusalidde ggwe nkugambye nalabako akati mu kutya okuswala n'okutya okuswaza famire yo ng'ogaba naye kampeeyo byonna byennyina ndibikola byoyogera bituufu nabiraba wano bambi musajja watu talina ssente omanyi tuba tulowooza member wa parliament buli omu alina obuwumbi 10 mu akawunti nga mu bulamu bwe alina $2 nga 2,000 museka olwaleero museka olwaleero naye nkyo ojja kwekanga nga gw'okaaba oba ng'olina kaadira mu ngalo naye Honorable ekibuuzo kyange tekiri ku musango nze ekigambo kyange nkimaze era mbabuulirire naye atebuulirire ali mu kwogera mezaya Honorable zino vidiyo zino zetukola zisobola okukozesebwako olumu ng'oli abadde aziza omusango nga obujulizi buli vidiyo esobola kisinziira bujulizi ki bw'oyagalamu naye musango nga guno obujulizi bwokka bwe twetaaga nga si bwogeddeeko oba emisango egifaananako bwe giti bwakuyingira nakyo kankibasomese kati kankuweeyo guidance emu singa bakusanga ku olwo tugeze nga tewakikoze nga bakuyungako buyunzi section tugeze kankuweeyo ekyokulabirako kimu Mezaya esaati gy'oyambadde wetwogerera eriko DNA eyo ye oba neddi eriko kubanga ogituuyaniddeko oyinza okuba wanduddeko amalusu oba ki ne ki byonna gwe biri n'obwoya bwo kakati singa omuntu agikwata nenkwata essaati yeeyo neŋŋenda nenjisiimuuza mu buwala y'omwana yenna kiba kitegeeza weebase naye Katonda kuume kati otandise okulumanya lwaki bagamba sexual intercourse not DNA not nkumbi ekyawula omuntu eyasoma amateeka n'agasanze ku street naye kankuweeyo ekirala singa mbadde nkubuuza what is sexual intercourse act of penetration between male and female ye sexual ki intercourse okuyingira kw'omusajja n'ayingira mu nabunya
si nsonga oba amazeeyo sekendi emu oba ddakiika emu oba ddakiika bbiri akati n'enkomawo wano nti singa Edi Mezaya azina ne Nakano agimazina mu bbaala Edi Mezaya ne yeemalira ne Nakano aginaafuna obwagazi ne yeemalira engoye zaabwe ne zeegatta omu ku bo n'atwalayo engoye ezo zibaako amazzi gaabwe gombi zibaako baba beeyingidde nedda mujja kutandika okuyiga amateeka mpolampola kati katonda agenda bale n'ekintu kye njagala okubuuza just one thing kati kuguli omusango gwoli omukazi eyakuba owa traffic bagamba omusajja yali tayagala kumurecordinga omukazi nga owa polisi tayagala kumurecordinga. Yes. Is it a crime okurecordinga owa polisi nga mulina interaction gye mulimu? It depends. Kuba babeesinga ku tteeka lye waleeta nti kati n'omupoliisi that can be a good defense. Naye bombi baba bazza omusango simanyi ani gw'ogamba eyazza omusango. Nze mbuuza bubuuza in a case nti owa traffic annyimirizza. Wulira anti naawe osobola okuloopa kaakati ono yasobola omupoliisi aloopa assault yakubwa naye omupoliisi teyakuba kakati bw'oba ondikodinga nyina right ekuggyako essimu. Lwaki honorable? Kuba oba ondikodinga ate public servant ng'ali ku mulimu gwe. Public servant tebagambangako mu recording. Naye honorable etteeka oliba teriri Moses bw'oba oyagala okiraba nti si kyakuseka genda ku military base orikodinge mu America bw'oba wooli eyo ng'eyo bagamba torikodinga. Olinda katono bakyogerera mu tteeka ki? Simanyi nnyo by'amateeka. Okwo kuba kuyiikiriza oba ogenze mu nnyumba y'omuntu n'olikodinga n'eri ebanga nnyumba yaabwe. Honorable tulaba ku buvidiyo bwa poliisi wano abapoliisi mu America nga bakaayana nga gamba nze wano ndi mu public space ina okulikodinga. Eyo tteeka lyeyo ogendako Moses. Honorable naye kambuuze lwaki abasirikale b'ewaffe wano okugeza Sweden buli musirikale alina kye bayita bodycam bayina ssente naawe kati wano ogenda zibasibako ddi olemeddwa kufuna ssente bo bennyini ze balya kamera nga ne gundi za pisto zasigala bipulastiki ku uniform. Leka naawe okuganda wankula nti ate n'olweggulo baba bekyayi n'omugaati nga ne kirasiruumu tewali. Naye honorable nsiima nnyo programu zo. Honorable onyinyonnyodde kali aka penetration ndi mu mate. Kati gwe mwenna bayise ba bush lawyers abali kuno. Kati mwebanga ba bush lawyers muyige ekigambo kimu kye bava baayita yingira. Kankutwaleko mu misango abawala gye baali baripootinze. Omujjukire yajjayo ekisuuka kya Cristiano Ronaldo. Kumbe yagenda Ronaldo bwe yasula mu woteeri ono n'akyesiimuuza. Yes, it's true. Ronaldo yali asuzeemu ng'osangako enviri ze n'obwoya. Did it mean nti Ronaldo yagenze n'apenetrating n'ebya Neymar? Naye nga honorable mbu balooya b'ekino. In fact mwe abali kuno muli balooya b'ekinnansi. ba South Africa. Kati batumye balooya b'ekinnansi. Edi Mezaya nze ŋŋenze bw'oba ofunye obudde koonaako ekiro tukole akatambi ako ssaawa nga nnyaawo. Honorable marking account yange eno ntera okujja ku gundiyo n'ensaba ka request naye ng'oli busy. Nyumirwa nnyo programu zo honorable. Kwanje neyanziza mukama wange. Olunaku lwaleero nsomesezza penetration.
penetration mwagala nnyo ebintu naawe gyeyigirize nti ekyo kitegedde nnyo naye nga ekirala honorable Kampala mu abalinako ku bwogerero waliwo obugurupu bungi obusettinga crime bannanga abantu bafiiriddwa ebintu byabwe ate ekyo bakizannya dda kyekiri kyegambye nti akakodyo k'ebisuuka n'akakodyo ka aggravated robbery akakodyo ka aggravated robbery negwe Moses otegedde onalebo kyayogerako ebisuuka nkitegedde kyagamba n'akakodyo ka aggravated robbery mugamba ku bugundi omwe mwebasetingira abaana ne babatwalira ebintu byabwe. Aggravated robbery gwokimanyi bamanya nti yeno emmundu eyali ku ssiini kati olw'okuba omusango gwa robbery ate guli aggravated basooka ne bakwatako omu ne bagamba and others still at large kiddemu bush lawyer and others still at large kitegeeza basobola osenerako n'abantu 100 kakati kye bakola bwe bakubaka nga bakwata kyonna ky'oyambadde basobola okisiimuula ku kigala bamukubira wangi tompulira abadde obuze honorable nti ebyo byonna babikola ne bagamba nti ku kiragaani basanzeeko engalo zo oba basanzeeko obwoya bwo oba mu nju we battidde basanzeeyo akaviiriko naye obujulizi obwo bakubye obwo ne bakunakuna why rule number 1 kasita okkiriza nti obuuza victim kino kyakolebwawa nti kyakolebwa wano n'ogamba now this house has been condoned off as a crime scene tekyayingirwa anyone edimezayo ntegedde onalebo nkufunye bulungi ze sirise muli mu kirasi okizingako n'ogamba wano we bakoledde ekikolwa kino bweba luumu ya woteeri it's a crime scene tugigaddewo no access by anyone. Moses owulidde mpulira otegedde analebu kyalaga nkitegedde fasirongazi kubanga bakubuuza obujulizi obumaze obuleese nti mbuleese nti ekikolwa kyakolebwawa nti wano baggalawo poliisi n'ezingawo zeena n'ogamba ndeese n'engatto gye baafukamu. Salaamu aleikum. Etaali mu ruumu eyo. Otegedde Moses otegedde. Nkitegedde. Salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkomya. Aleikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Toyanziza nnyo mukama waffe obudde bwo. Moses. Ngisewo. Obwadde ebibuuzo bye twebuuza. Onalebo byatuweereddeko ansi. No, omusajja mugezi nnyo. Ebintu bye abyogera from a point of knowledge. Yes, kati nze njagala ninde mpulirize. Ojjukira badagambe ng'onalebo tannajja nti omusango guno gugenda tuwoomera nga guli. Anti nakibanyonyodde ne mbagamba nti lwaki omukazi oyo aleese enkumbi gye baagala okubeesingako kuba penetration tewali bujulizi bwa penetration tebuliiwo. Naye nze lwakuba nerabidde nengenda kibuuza onalebo ndowooza kamubuuza private ngenda mukubira essimu. Njagala onalebo badde njagala kubuuza lwaki ono omukyala mweraliikirivu nnyo okuva lwe yalabye onalebo Nsereko ku pano. Buli interview gy'akola ayogera ku onalebo nze omulonzi we. Buliriza ayogera ng'omulonzi we. Moses, such a show. Let me tell you one thing. Ensonga kankubulire nze kasana nalabye omusango gundi nga gulimu abantu babiri nga gulimu Honorable Nsereko ne full figure kabadde kaweddemu.
Okitegere because akimanyi nti nsereko kasita aguyingira anyway I mean nsereko kasita aguyingira toyina office gy'ogenda kugendamu yatasobola webale nnyo kubaako nti naye okitegera nti buli w'omuzibika empicha eno nga naye akuzibika eri buli w'omuzibika eno nga naye akuzibika eri kyobola nti kati wogenda ewannakiwala kiyingi enayo bakuyiseewo ogenda makooti gonna okoze biki ensobi zonna zewakola kati oba olina okuddamu okuzitaggulula nakiwala anti nakiwala fulufiga yamutaasizza kati ninyo nakiwala fulufiga yamutaasizza gwe government official minister omulamba toyinza kubanga oprotecting omuntu ayina endagamuntu esukka mu emu kiringa nga wonoogenda okitegeera so kati oli wakitunulamu mutadde mu lusuubo weebale nnyo nti gwa protecting kamalio katini Moses ti gwa protecting aba fraud star kale ayinza okuba nga maybe omukazi maybe yagikola oba teyagikola mu butuufu oba si mu butuufu naye ekyo kyokka okitegeera ye nga presidential advisor kiba kimuteeka ku nninga y'amaanyi nnyo so aba alina okuba ng'akivaamu technically naye olaba mwami Africa ekintu ekyo ekyokugamba nti omuntu alina endangamuntu oba 2 oba 3 simanyi oba kituufu oba si kituufu kuba batuggyako ebigalo okitegeera naye ompulire wenyinza okugambira nti wenyinza okugambira nti kirimu obutuufu kuba olaba oyinza okugenda e Uganda n'oyita Entebbe n'oyita ku airport kati n'ogenda n'okozesa zino land borders owa immigration n'akubuuza wayiseewa ng'oyingira wano wayitawa n'omugamba system teraga wawe nayingiridde nawawe nafulumira ku luli okitegeera kati nengamba oba ebintu ebimu bye batuggyako oba system teri integrated kimala kubanga basobola weebusi yalaba oweemutukula bwe bityo ndowooza nabo beetereezeemu one way or another nedda sebo biri integrated era bakimanyi just baba baagala kulyamu ssente they know everything systems weziri kati nga olaba cameras ezo zebateeka ku street ndowooza tezikola zirecordinga naye babeera selecting bw'ofuna obudde kati mwabalinako capacity esobola okukola ku karisaachi waliyo ebisango ekampala ebyo mulina okubuusa ku baana ebibbisa abaana gwe kati ate Fazil alina kyayogeddawo ekinsise nze mbadde kyebayita reverse psychology nti bagamba Honorable Osereko awulire ekisaave mu musango gw'omukazi aguvuge nga bw'ayagala bwe kiri yensonga lwaki buli walaga akulembeza Honorable nange bonompita nja kujja bw'aba tagubuze ng'omukyala bw'ayagala kale aguveemu wakiri aguveemu kitwale nti olina abaana ewaka obadde abaana bonna babo olina gw'ogulidde nga tomugulidde okitegeera ekyo omukazi Moses mbadde nsaba kubuuzayo ekintu kimu ssebo bwe muba mugamba nti Honorable Nsereko ekintu kino alina kivuganga Hajjati bw'ayagala oba si ekyakiveemu kiraga ki nti Honorable Nsereko newaba asigadde mu musango guno kisigala tekigenda tuwa mazima kwegamba mulinga bagamba nti ye ali ku sayidi entuufu wano ku TikTok mukwano tugereesa Benita wanje ekintu ekyo bwe tubeera nga kakugereza ku ttiimu y'omupiira ttiimu bwejja eya Messi nga taliimu oba Neymar nga taliimu oba Mbappe eba tewera oba Saka kati nga ffe abawagizi tubeera tumanyi nti ekyo kiwedde atiristiko naye bw'omulaba chances kwegamba siwangula omupiira ogwo muba mulina nnyingi okitegedde kakati Honorable Nsereko
mu basambi b'omupiira ye Messi ye Ronaldo ye Neymar be basaka naye at the same time Neymar ayinza okubeera nga mwali oba Ronaldo era si ne baba winninga ogoba chances ziba ntono kuba kakati denda mukatimoze kati njagala tutunuulira looya wona omukyala wa Zuula bw'abeera nga tasobola kumuwa magezi nti ekyo ekigoye ekyoleese mazigambwa kakati labayo kati bere bazannyi bali be bateekamu okuweza ttiimu nti naye looya Abe Masaka muliwa abe Masaka Masaka City mweyongera okunaga omukwano mweyongera okunsupportinga abaddiya mbatambuze bulungi nnyo mu bitibwa ebingi naye nga nebaza bulala b'evidiyo yange to the end nolabula nga tubusikipinze mukondi musimusaba Katonda abawe kye musinga okwagala Channel Media kwokyali subscribe for more updates ate nga jana airport pickup temerabira kumpagira munyongera obuwagizi bwamwe mikwano mbatambuze bulungi services zaffe nnungi tulina ne free wifi tugaba n'ekyokulya kuba bamu bajja nnyonyi tezirimu byakulya tulambuza family airport ne bakuba n'okulaba nga olandinga munneesige mikwano munneekwate mbatambuze tojja kujjusa namba kweli ku screen mujje ku whatsapp tuteese muve mu comment section mujje mu inbox ku whatsapp tuteese baddiya